والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde okusobola okukuŋŋaanira mu kifo kino. Tukuŋŋaaniddewo olw'okubeera nga wabaawo ensonga enkulu ezitujjukizibwa mu nsonga ezikwatagana n'eddiini yaffe ey'obusiraamu mu ngeri y'okutukubiriza n'okutuyigiriza kituyambireko ddala okutambuliza obusiraamu bwaffe ku mbeera esaana. Ntera nnyo okwanguwa okubeera omwetaavu w'okwebaza bonna abakola enteekateeka efaanana bweti n'okubasabira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga basima, kubanga omulimo guno mukulu. Gwe mulimo gwokka gwe tukakasa nti gubeera gwa mugaso nnyo senga tukkiriza ne gutambulira mu bulamu bwaffe. Guteekawo akakwate sira, guteekawo olunyiriri oba olujegere oba oluwaya olutuyungira ddala kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno nebaza abawalimu abakulembedde okujjukiza baganda baabwe ne bannyinaabwe abasiraamu, ne musaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga basima. Nakitegeddeko nti enteekateeka ey'okukuŋŋaana kuno mulimu ensonga bbiri. Ensonga esooka mulimu okusomesa abasiraamu obusiraamu bwabwe. Ensonga ey'okubiri mulimu okukwataganyiriza awamu okulaba nga tubaako kye twongera ku muzikiti ogw'abasiraamu mu kitundu kino. Ensonga ezo zombi abooluganda nkulu, era tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga azituwaako obusobozi. Ebigambo byange byengenda okwogera rasmi bisobola obutabeera kusomesa nga bwe kyogeddwa nti omusomesa addako ye Muzeeyi Taha Kakande, wabula nga bikulu eri naddala abasiraamu ab'ebiseera bino nga bw'obeera obazizza emabega emyaka 2 mu byafaayo bya umma eno oyinza obutabasangayo. Kyetegeeza nti ng'emyaka gyabwe 2 egiyise babadde tebatambulira mu nteekateeka eno olw'emu ku ngeri 3. Engeri esooka okubeera nga baaliwo naye nga Allah tabaraka wa ta'ala tannaba kubayambako kubeera nga batambulira wamu n'omugendo ogutambuliza abantu ku da'watu as-salafiya. Engeri endala basobola okuba nga baali tebannaba kuzaalibwa, kubanga kisoboka okubeera wano omusajja ng'emabega emyaka 2 teyaliiwo, oba omukyala nga teyaliiwo naye nga mu kaseera kano waali, oba okubeera nga baaliwo naye nga baali tebannaba kwawula
kati kiba kirungi nnyo omuntu okuteeka amaanyi g'awantu n'okuteeka essira awantu awo nti oteekeddwa okubeera ng'omanyiiko ku byayita byawo. ennaku zino bakiyita gyenvudde. baganda bange abakuŋŋaanidde mu kifo kino, nsaba okubajjukiza n'okubategeeza nti umma eno egenze eyita mu mikono gy'abantu bangi nnyo era nga ba mugaso. abantu abo nga balimu emiteeko esatu. omuteeko ogusooka gwe gw'abawalimu baayo. abawalimu nnaabo ba mugaso nnyo ebbanga lyonna we babeererawo, kubanga senga tewabadde bawalimu ate umma egenda kuŋŋaana etya? babeera bawalimu ababeera batonotono. Allah tabaraka wa taala n'abanyweza ne bagenda nga basomesa mpola mpola bannaabwe, bagenda okwesiŋŋaana nga umma eyaze, nga umma eyaze. gwe muteeko ogusooka ogw'abawalimu ba umma. omuteeko ogwokubiri gwe muteeko gw'abantu nga tebaali bawalimu okusooka, nga baali bakulembeze ba umma bangi era nga bagasizza kinene nnyo umma eno okutuusa gwe ow'emyaka 20 w'ogisiŋŋaaniddewo. omuteeko gwokusatu gwe muteeko gw'abagoberezi ba umma era abayizi b'abamaseeka bano abasooka okukumaakuma umma eno. bangi mbasajja abo n'abakyala abo abakyaliwo abalamu, tusaba Allah tabaraka wa taala ayongere okubatukuumira era abanyweze. abagenda tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga abasonyiwa era abeerenga abasaasira. emiteeko egyo esatu egyogeddwako, omuteeko gw'abawalimu n'omuteeko gwa abakulembeze n'omuteeko gw'abayizi era abagoberezi, abo bonna balina ettaffaali lye bagenda bateekako umma eno. balina ettaffaali lye bagenda bateeka ku umma eno. eno umma yalina abasajja nga si basajja bali awo nti basajja bayiva ekiri awo, era nga si be basajja abaali awo nti bamaanyi nnyo, naye nga balina kye baateekawo ng'ettaffaali gw'olyoke obeere ng'ogisanzeewo. n'olwekyo njagala ebigambo byange tubiseeko omutwe ogugamba nti bw'obeera muwalimu okakasa nti ettaffaali ly'otaddeko umma ne ly'oteekateeka okugisaako lijja kusobola okugirekawo esigale ng'etambula. abanajja ng'ovuddewo bagisangewo. ekyokubiri, bw'obeera ng'oli mukulembeze oyina ettaffaali ly'oteereddewo umma, nga bonna abanajja bajja kutandikirawo okuzimba umma mpola mpola okutuusiza ddala babeere nga umma esiŋŋaanibwawo n'abalala. si kye kyokka, n'omuyizi era omugoberezi oyina ky'oteekateeka okussa ku umma kisigalewo, nga Allah tabaraka wa taala ne balibeera nga akujje mu nsi kijja kusigala nga kigasa abagenda okusigalawo. ebbanja eri abooluganda nkakasa nti buli musiraamu yenna ali wano bw'abeera nga mwekanya yalibadde akkiriza nti tannaba kussaayo kimala. bw'obeera ogeraageranyiza ne bakadde baffe abaatusooka okubeera mu umma eno ng'abasomesa baayo ne abakulembeze baayo n'abayizi baayo era abagoberezi baayo. baganda bange, oluvannyuma lw'okubeera nti twafuna omukisa ne tujjirwa ekitangaala, ekitangaala ekyo nga kyali kiyambira ddala abantu okubajja ku kitali busiraamu obutuufu, kibateeke ku busiraamu obutuufu. kyali kitangaala, wallahi kyali kitangaala.
okumanya nga kyali kitangala ffe abaluddeko bwe gwatuukanga omwezi ogwa Ramadaan senga Allah tabaraka wa taala akomyawo akatambi ak'ebiseera biri n'akatambi ak'ebiseera bino okakasiza ddala nti ebiseera ebyasooka abantu baali ku bubuze. Kimu kyokka kijja kumala okumanya nti ekiro ekiyitibwa Lailatul Qadiri kimanyiddwa nti kibeerawo mwezi ogwa Ramadaan mu nnaku 10 ezisembayo. Abantu abaaliwo ekiseera ekyo bayinanga engeri gye bategeeramu ekiro ekyo nga mbutuufu entegeera eyo senga oginoonyezza mu biwandiiko ebyogera ku kiro ekyo toyinza kugisangamu. Baatugambanga nti ekiro ekyo olunaku lwe kinaabeererawo olunaku olwo lubeera lwakaayakamu ekiro kyonna ng'oyinza okukaluubirira okulwawula ku musana luba lwaka nnyo n'okusinga omusana ekyo kiro. Era waliwo akagero ke baatunyumizanga nti waliwo omusajja bamuyitanga Kamulali, simanyi oba ekyo kyasaasaana ne kituukako newaba talinze naye kasaasaana nnyo. Ti omusajja oyo yajja n'ateega ekiro Lailatul Qadiri, yali musajja mulimi wa Kamulali. Omusajja oyo najja asaba Allah nti Allah nkusaba Kamulali ayale. Omusajja yatuuka ekiseera nga ne bw'aba atambula obutambuzi bw'ati edduwa Allah yajanukula nga buli kirina kyonna ekiri ewaka wadde nga tekirina kakwate na Kamulali kibalako Kamulali. Yentegeera abantu gye bayina. Waliwo gwe baatunyumiza nti yajja n'ayisa omutwe bw'ati mu ddirisa tiyalina akatwe katono bwe kati nga batugamba nti Lailatul Qadiri kibeera kintu nga yura nga kirabibwa nti kijja nga kitangaala nnyo bw'okiraba saba edduwa yonna gy'oyagadde okusaba Allah tabaraka wa taala ajja janukula. Ti omusajja n'agamba nti Allah wange nga wampa akatwe katono ngezza omutwe nti omutwe ne gubumbuluka bwe guti nga baaluuni. Kati omusajja agenda okudda bw'ati emabega nga tegukyajja mu ddirisa kuvaayo gugezi. Netegeera endala nnyingi ezeewunyisa abantu ze bayina. Baali basajja abawalimu abeewaayo ne bajja ne batuula ne basomesa abantu obusiraamu obutuufu. Babaga nti la Lailatul Qadiri kitegeeza kino na kino na kino na kino. Ne kibeera nga kyajja abantu mu kizikiza mu buzo obwo bwe baalimu. Twaliwo mu kibuga Kampala nga kizibu kyakusanga mukyala musiraamu ng'ayambadde ng'omukyala omusiraamu bw'ateekeddwa okwambala. Tekyali kyangu ng'ogenda musangawo. Era mu kibuga kino mwalimu omukyala yali omubwati ng'amanyiddwa, era ekyambalo kye yayambalanga kyali nga kikaaya, bakiyitanga buyibuyi. Mu kibuga kyonna ng'osangamu omu. Baganda baffe ne bajja ne batuula ne bakwata Qur'an ne batandika okusomesa abantu mpola mpola ne basomesa ennyambala y'omukyalo omusiraamu. Olwaleero tewali kanyomero konna wootuuka okuggyako ng'osangawo omukyala ayambadde ng'omukyalo omusiraamu bw'ateekeddwa okwambala. Abaana abalenzi tebasaalanga ssala. Osanga omwana omulenzi omuvubuka ewaka nti yeetala essala etuuse, ekyo tekyaliwo. Essala yalinga y'abasajja bakulu. Abasajja bakulu nga be basaala. Abaana abawala abo bo tebasaalirangako ddala, nga toyinza kusanga maka waka nga bakubiriza abaana abawala okusaala, wabula oluvannyuma lwa byonna abawalimu ne bajja ne beewaayo ne batuula mu bunaku mu bugumiikiriza obw'ekitalo ne batandika okusomesa abantu obusiraamu mpola mpola. Olwaleero tewali muntu yenna atuuka mu Uganda okuggyako ng'akakasa nti mu Uganda mulimu abasiraamu abalabufu era abagonjofu ddiini yaabwe. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atusaasira. Embeera bwe mara okubeera bwetya mu Luganda,
kiba kitegeeza nti wali wagenda kujjawo fasil omusitale wakati w'abategedde entegeera entuufu n'abaganya okutegeera entegeera entuufu oba abatanaba kugitegeera. Wabeerawo ebintu byali bingi awo byesaagala kuddamu okutuusa baganda baffe mu butetenkanya ne mu bunaku obw'ekitalo bwe bagamba nti la tetujja kusobola kutambuza basiraamu bano betusomesezza okujjako tuteeka okussaawo obukulembeze obwaffe obwetongodde, tutandike okukumaakumira abantu wansi wa Quran ne sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era eno nefuna omukulembeze waayo yasooka mu mwaka ogwali ogw'ekinaana ebyo byali bingi saagala kubiddamu. Tetwalina muzikiti gonna nga tetulina, twalibadde tugujjawa. Bamaseeka baffe baali bavubuka bato, abagoberezi bennyini nga bavubuka bato, nga baavu banaku tebalina ke balina, ne tussaawo obukulembeze obwasooka. Ekimu ku bikulu ebyakolebwa kwe kutukumaakumira wansi w'obukulembeze obwo ne tukubirizibwa okubugondera n'okubeera abawulize gye buli. Baganda baffe abaaliwo ekiseera ekyo tebaasuubira nti umma ejjagaziwa okutuuka kakati wano weetuuse. Ekyo kye ndowooza. Tebaasuubira nti umma ejjagaziwa etuuke wano weetuuse olwaleero, wabula buli omu yakola ng'amanyi nti akola kyateekeddwa kukola mu kiseera ekyo. Allah tabaraka wa taala abeere ng'amuwa empeera. Bannange, nsaba nnyo okubategeeza kino kye twalina. Ffe twakolanga obusiraamu nga tunoonya kukola ddiini ng'eddiini, nga tetulina kyonna kye tunoonya. Ye bwe waalibadde ne kyonoonya, waalibadde okijjawa mu ekiseera ekyo nga bwe yali. Waalibadde okijjawa. Bwe zaalibadde sente, waalibadde osuubira kuzijja mwani oba kuzijja muki? Olwaleero abantu mulina omukisa nti mukuŋŋaaniddeko mu umma nga basobola n'obagamba nti muleete akakadde k'essente ne mukakuŋŋaanya ne kawera. Omanyi ebiseera ebyo walinga ojjawa akakadde k'essente ye ng'ogenda kajja mwani. Ye ng'ani asembera we muli? Twali basajja banaku nga tuli bwana buto, bamaseeka baffe nga basajja banaku, nga baana bato nga bantu bangu bakunyooma. Kati nga umma eno yeegattwako omuntu abeera amaze okutegeera ti abasajja bali be balina amazima. Bwe twateekawo obukulembeze abooluganda biawunillahi tabaraka wa taala, mukaweefube atagambika era gwe tusuubira nti si wakkutukawo, twasalawo okutandika okuzimba emizikiti egyaffe, kubanga waliwo ekiseera ekyaliwo, ekiseera nga kyakulwanira mizikiti. Era waliwo omuzikiti gwe baggala Kawempe, wali Kawempe ku sayidi eri wali essomero awo ku Ttaano. Omuzikiti ogwo baguggala okumala emyaka 10 nga baguggula ku Lwakutaano nga kkanisa. Lwaki baguggadde? Tebaagala batabuligi bajjemu. Emyaka 10 baguggala okuva mwaka gwa 9, bagugudde mwaka gwa 2001 nga Seeka Mubajja alondeddwa kuba mufuti. Awo nanga muggale. Bakadde baffe mbutetenkanya era obukyetaagisa ne bagamba nti la, abasiraamu bano bateekeddwa okulererwa ku mbeera ey'okukolerera obusiraamu. Era ng'ekyo kyennyini kyekyakolwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yakatuuka e Madiina. Nabbi bw'amala oggula ettaka eryo eryazimbwamu Masjidu Nabawi, basahaba bonna nga bwe yali nabo bamuhajiruuna ne ba ansar, buli omu alina ettaffaali lyassa kuzimba omuzikiti. Nkola ya busiraamu. Abasiraamu ng'oggyeko okubasomesa obusomesa, okutegeera obusiraamu mu ntegeera entuufu, naye abasiraamu bateekwa okuteekwamu entegeera ey'okukolerera obusiraamu. Omusiraamu akimanye, musajja oba mukyala, nti ekimu ku byateekeddwa okuteeka mu bulamu bwe ateekeddwa okukolerera obusiraamu. Abeeko kyateeka ku busiraamu nga yakitaddeko. Naye umma bwegenze eyitako emyaka, etandise okuyingirwamu abantu ate abaagala okulyamu obuli. Ne bajja ne bakuŋŋaanya, bwe bakuŋŋaanye
ng'ekibakuŋŋaanyirizaawo si lwakuba nti waliwo amazima wabula baagala kuli awo. Ojja kwesiŋŋaana nga buli wantu wonna wagenze watuuka enkulaakulana mu umma yaffe nga wagenze watuukawo enkulaakulana, ojja kwesiŋŋaana nga waliwo akavuyo. Bano bagamba twagala kuli awo, bali bagamba nti nedda. Kikyamu Obusiraamu okulowooza ti Obusiraamu bwe bulina okukukolerera. Ffe tulina okukolerera Obusiraamu bwaffe, tubeeke eddaala kwe tubujja tubutuuse ku ddaala eddala. Baganda bange, twatandika okuzimba emizikiti. Emizikiti egyo gyayatiikirira nnyo egy'ebiwempe, nga buli wootuuka ewaatuuka ddaawa yaffe osangawo akawempe k'omuzikiti. Mu bunaku bwabwe bambi Abasiraamu ne bakuŋŋaanira awo, ng'ekyabakuŋŋaanyizaawo ki? Ye Qur'aan ey'ekitiibwa ne sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange, mbasaba nnyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala, ne bwe naabeera siina tteeka lyonna lye nsomye kuva mu Qur'aan oba mu sunna, naye nga genjogera mazima, ekigatta Abasiraamu kwe beegattira senga bagatta entegeera ya Qur'aan ne sunna n'enzikiriza, basigala nga bali wamu. Ekyawula Abasiraamu senga balaga nti beegattite ku Qur'aan ne sunna, naye wakati awo ne wajjawo ekyengera ne batandika okikaayanira, beerabira nti ekyabagatta lya Qur'aan na sunna, ne baddira amagezi gonna ne bagasa ku kyengera, bagenda okwesiŋŋaana nga babulukusiimu. Ffe ekyatugatta mu Luganda n'emizikiti gyaffe gyonna egyali obubi gye gyali, yalinga Qur'aan na sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Twalina omukwano, twalina okusaasiragana, twalina okulumiraganwa, twalina buli muntu yenna okuwa munne ekitiibwa. Olwaleero bye tulaba nti byetaagisa okuddamu ffe. Omukwano guli gwe twalina, obugonvu buli bwe twalina, obuwulize bwe twalina nga tuzimba emisingi gya umma, abaakajja abatannaba kumala myaka 2 mulyoke mukisangewo, byazimbirwa mu mbeera yali ey'obulumi, mu kwerekereza. Naye ate twabikoleranga mu mukwano, mu kwagala. Basitulanga Abasiraamu. Kino njagala nakyo mukifunemu omugasa mu Luganda. Tulina essomero e Bunnamwaya awo. Essomero eryo gaali maanyi g'Abasiraamu. Abanaku kyali 10 ky'Abasiraamu. Abanaku abatambuza ebinyeebwa, abakima amazzi, abavubuka abakola obulimu obwa wansi, kubanga be bantu be twalina. Okumanya ng'essente tewaali, kyatuuka ekiseera olw'obutabawo bwa ssente nga kitwetaagisa ffe kennyini okugenda tuteekemu amaanyi gaffe kube bulooka. Ne bayimirira abakulembeze ne balangirira nti bannange tugenda Bunnamwaya mu Ngobe, tugenda kuba bulooka. Ffenna ne tusituka. Bwe twatuukanga we tugenda okukolera nga toyinza kwawula seeka ku mugoberezi. Wallahi bali Basheekh Yahya amakanzu baagakubanga ebikalu, Basheekh Sekimpi amakanzu baagakubanga ebikalu, ne batandika okuba bulooka. Abakedde ku makya essaawa 2 twanyukanga essaawa 11 buli muntu ngadda waka, nga tewali kye tusuubira kufunamu okuggyako okusteerawo Obusiraamu bwaffe omusingi, abaana baffe babusangewo. Allah waffe atusiime tabaraka wa ta'ala. Olwaleero senga oyita e Bunnamwaya oyinza okukaaba amaziga, toyinza kukkiriza nti Abasiraamu we baabonaabonera bwe batyo. Kubonaabona kwali kw'amaanyi. Natunuliranga abakyala abakulu abambadde ebikaaya, bakazi battu batambuza bigere, transport taliiwo, be basomba amazzi okugajja wansi eri okugaleeta tukube bulooka abasajja abaaliwo. Gwali mukwano na kwagala umma, omukwano ogwo tugwetaaga. Olwaleero kisoboka okubeera ekizibu. Gw'ate oba oyinza okulemwa okutuma Omusiraamu akalimu akatono bwe kati nga ka Busiraamu n'omugamba nti genda okakole lillah, agamba nti ebyalilla tebikyakola, njagala ssente. Wallahi
oyinza okugamba abasiraamu nti eddarusu ewedde tukuŋŋanya amatundu baali gano tugazeyo gye gaavudde oli owakapikipiki n'akubuuza ompa ssente mmeka okgatwala tetwabirina abantu baleetanga ensawo za seminti nga bazeetisse ku mitwe yasobodde okusonda obusente obugiguze tasobodde kufuna transport n'agissa ku mugongo n'agireeta n'agisaawo akolerera busiraamu olwaleero eyo yonna gye twateeka amaanyi gaffe toyinza kusisinkanayo obuufu bulaga ti abasiraamu bateekawo amaanyi gendayo olabe ekiri ebunamwayo genda mu kisenyi wano bwe bamala okuggala hostero eyali wali ku William Street ku Masjidi Nur bagiggala abakulembeze mu kutetenkanya bagamba na tuteeka okuteekawo ekifo we tunakuŋŋaanyiriza abasiraamu abapya ne bafuna akafo mu kisenyi awo abasiraamu ne batandika okuleeta 1,250 nzijukira nga tuli Nakasero Seeka Kalanzi Abdallah Kalanzi yayinanga projekiti nga buli dhuhuri atusaba 60,000 ogwo nno 6 gwabeeranga mungi 60,000 nga gikuŋŋaanyaawo nga kivaawa abasiraamu bawangayo ennusu 5 akapapula akataano tekakyaliwo ennusu 10 abooluganda zebateekangayo ne tuweza 60,000 tuzimba mu kisenyi awo leero bw'otuukawo tebayinza kulaga nti wano wewateekwa amaanyi g'obusiraamu n'akasente kaabwe akaali akatono omwoyo guli ogwedde abooluganda guteekwa okudda mu ffe omwoyo guli bamaseeka kwe bakolera n'abakulembeze kwe bakolera n'abagoberezi kwe bakolera n'abayizi guteekwa okudda mu ffe tukimanye nti tulina okukola buli kyonna kye tukola nga tunoonya ensonga bbiri ensonga esooka tunoonya okusimya Allah tabaraka wa taala ensonga ey'okubiri nga tunoonya okulekawo ebbala naffe erinaatulabwako baganda baffe bagenda bazimba emizikiti mingi tewali booda wootuuka ku boodas eziri mu Uganda okugjako nga tulinayo omuzikiti nze gye nali ndaba nti wala eri ku booda ya Uganda ne Rwanda bayitayo Miramahiru natuukayo ko myaka egyedda nga ngeze okusomesaayo obusiraamu ngenda okutuukayo nasangayo abasiraamu abali ku ntegeero eyaffe musiraamu nangamba nti nze omu ku bayizi abasooka Nakasero twasomanga ku Seeka Gundi ekibuga ne kigaana nekomawo waffe eno bwe nakomawo nenkumakuma bannange ne tuteekawo akafo kano naffe we tukolera obusiraamu eddaawa nga bagijja Nakasero buli wonna ewaatuuka omuntu waffe wa mugaso baganda bange ekigambo kyange kigamba gwe abaaliwo emyaka egyo balina bye bakola era ne binywera okusinziira ku nniya nja kubawa ekyokulabirako ekyomuzikiti guli Busia bagiyita Masjidu Taqwa abamu temumanyi okubanga temutambula masjidi eyo omusiraamu omu yali atambula n'akyama ku muzikiti Nakasero n'asiŋŋaanawo teepu ya Sheikh Abdul Karim Sentamu ng'asomesa omusiraamu teepu eyo n'emusanyusa nnyo n'agigula n'agitwala ewaabwe ne bagituulako ne bagiwuliriza omusajja omukyava bagamba nti bano be baani bye basomesa nga byanjawulo babeerawa musiraamu n'amugamba nti nja kuddayo neebuuze n'akomawo Nakasero n'abuuza omwami bamuyitanga Ziwa musajja mumpi bw'ati yatundanga teepu se Nakasero n'amugamba nti wange waliwo teepu gye nagula wano eriko omutwe gundi ani musomesa waayo n'amugamba nti yangu nkutwale n'amutwala n'amutuusa mu ofiisi Nakasero n'amugamba nti oyo Abdul Karim Sentamu rahimahullahu taala mwe mwamulabye agezi kaali kasajja katono bwe kati kaali kasajja katono saba Allah asaasira abasajja wallahi nze nzikiriza nti abasajja abo kye baali bateekeddwa okukolera umma bo bakikola basekimpi kye baali bateekeddwa okukola bakikola baafa abasajja banaku nga tebalina ssente naye baaleka projekiti ennene tibaleka basomeseza abantu obusiraamu nabagamba nti nze ndi omu ku bantu abatayinza kutagala nga ntagalira mu busiraamu
olw'ensonga nti twatuula ku basajja abalina emitima ebirungi nga batusomesa. batuwa obudde nga buli wonna w'omusanga n'omubuuza ky'omubuuza akuwa obudde aleka ebibye n'amala okunnyonnyola. otegedde muganda wange nti naam, n'atambula n'agenda. baatugasa. temwerabiranga abasajja abo kubassa mu ddua zammwe. baakola kye baakola baakikola. omusajja bw'alaga Abdulkarimu bw'alaga munne nti wuuyo, sajja n'amugamba nti muganda wange nze ndiwe Busia, tubadde twagala mujje ojje otusomese ku Busiraamu. baatambulanga nga ttiimu. umma nga teriimu mmotoka ng'eri ludda. olwali mupaakinga amamotoka awo, gundi ayina sebo osangawo ne seeka ng'avuga emmotoka. masha Allah tabarakallah. era nali ne sheekhe wange ono avuga emmotoka yadaadi emmotoka ng'ogijjawo. era juzi tulina gye twali eyo wansi kasanda saaliyo naawe. ekigambo ekyo nakyogera emirundi emeka Nyanzi? ne baga nti Nyanzi daawa mugenda kugamba ki? Allah tabaraka wataala daawa yabalema nga muyina emmotoka. ono seeka Yahya Ramadhani mwange wallahi alina ekitundu gye yagendanga bakyeta Namuyonjo, naye ng'okuva ku kkubo okutuuka ekya Namuyonjo mayirozi 7 bamuvuganga kagaali maanyi ga kifuba. ne batuuka ku kasozi n'avaako ne batambula n'addako ne bamutuusa. nga bw'aba anaagenda okusomesa alina okumalayo ennaku 3. agenda ku Lwakuna n'abeerayo Olwokutaano n'abeerayo Olwomukaaga avaayo ku Sande. olwaleero wano waliwo bamaseeka gw'otayinza kusindika wantu ngaawo nti seeka agenda awantu yebakewo ennaku 3. abo nno abantu seeka batuddemu ennaku 3 tebayoera wadde 40. waliwo abasajja awo nga 18 n'abakyala nga 6 niye bamazeemu ennaku 3 asomesa abantu Busiraamu. baawaayo kye baawaayo abasajja abo. nsaba basime Allah tabaraka wataala. simanyi oba ebigambo byange mu Luganda bya mugaso. njagala kubaleka bbanja mu mitima mukimanyemu abazze emabega emyaka 2 nga temubaddeewo. musigale nga mwewuliramu ebbanja nti mulina kye muteekeddwa okukola. ekyokulaba nga mujja kuleka obuufu babajjukire. Sheikh Abdulkarim Sentamu rahimahullah akola endagaano n'omusajja basuka baali bamaseeka 4. kwaliko Abdulkarim Sentamu, kwaliko Murtadha Bukenya, Dirisi Yusuf Ruwazi ne seeka omulala. ne batuula mu kamotoka. kaliko omusajja yalibanga bomba eyo ava mu famire y'abakadara. kalinga kamotoka kamyufu nga ke kamotoka kokka ke tulina mu umma. ne boolekera e Busia. bwe batuuka e Busia bagenda ku lunaku lwali Lwakuna. Magaribi egenda okutuuka nga bali ku kitundu. kati masjidi bagita Masjidi Nuuru we baali bateekeddwa okusomesa. omusajja omu n'abagamba nti temuli batabuliji mmwe ti mwe temuyina ano muzindaalo era mufulume mugende. ne bafuluma tebasobola kukomawo kiro. baali balina kusula mu mmotoka enkya bakere bakole batya badde. ne muvaamu omusajja omu n'abagamba nti nina ekifo kyange ewali Masjidi Taqwaawo e Busia, nina ekifo kyange. olwaliro bw'otuuka ekifo kiri we kiri wabbeeyi. waliwo omutinga gwa mutubanga mugazi. obudde bwe bwakya ne basaawamu omuddo. ejjuma bagisaalira awo ne balangirira nti wano tuguddewo omuzikiti e Busia. salafu netandikira mu muti. olwali waliwo omuzikiti omunene bwaguuga. wakadhalika kuliko n'essomero. daawa buli wantu wonna we yatuuka olw'emitima emirungi egy'abasomesa gye baalina n'abagoberezi gye baalina n'abakulembeze gye baalina buli wonna ewaatuuka daawa waasigalawo obuufu. basiraamu bannange mbasaba bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala okubajjukiza nti ffe ekyo nkyeteekako. kubanga ebyo ebiseera ffe twali abayizi, nga ffe bayizi, nga tetuli basomesa, tuli bayizi. Allah n'agera tabaraka wa ta'ala bakadde baffe bagenza okuvaawo nga ffe basomesa abali mu umma. naye kino okigamba bulijjo abawalimu
tetunnaba kuteekayo maanyi gamala kulaba nga tukola ekyakolwa bakadde bafaamu. Wallahi bakola, balinga balina ebbanja ery'okunoonya ssente ezinaateeka amafuta okgenda gye bagenda okusomesa, banoonye ssente ze banaagulamu ekyokulya kye banaalya eri, banoonye ssente ez'okulekera abantu mu maka gaabwe bagende basomese ate bamale badde. Olwaleero muli mu umma nga seeka waali ng'alamula n'omuwendo gwe yeetaaga, nga seeka waali ng'alamula n'omuwendo gwe yeetaaga ogenda okusomesa abantu obusiraamu. Munampa ssente mmeka okujja okusomesa? Mukadde waffe $200 tegamala. Mukwate $200 mugampe $200 muyinza okugagerageranya ne ilmu gye ngenda okubawa bannange. Ebigambo bya Allah tabaraka wa taala olw'okubanga tewali muwendo gwe tusobola kubigula olw'omugaso gwabyo, yensonga lwaki Allah yatuwa bya bwereere. Gwe ebigambo bino byoyina byoyagala okuguza abasiraamu omuwendo wabigula ssente mmeka? Bamaseeka tebakirina. Olwaliro seeka jja nze nina gye nsomesa, naye omala okusomesa ne bakuwaayo $200 bamuyita transport. Dulinga kivaawa nga nayinza okirowoozaako nti ozza okusomesa ate bakuwa ssente? Tekyaliwo. Tetunnaba kuteekayo maanyi gamala. Mwe baganda bange abayizi ne baganda baffe abagoberezi, temunnaba kuteekayo maanyi gamala. Bw'ogeraageranya amaanyi agaateekwayo baganda baffe abaatukulembera muddaawe, temunnasaayo maanyi gamala. Kitwale nti okyayina ebbanja ddene okubaako kyokola. Bwe kibeera ng'owulira nti tebayinza kukuyita ne bakutuma mulimo gwa busiraamu nga gutwala umma eno mu maaso n'ogukola ng'ogukolera bwereere ate mu ssanyu, ng'ekyo owulira tokirina, tonnaba kuteekayo maanyi gamala. Abantu abasinga obungi kati umma bagirimu lwakuba nti waliwo obwengero obutonotono obulabika. Ffe twalinga ennakaseraawo nga kyekitebe kyaffe, ng'era awo bano abafumba omuceere weebali, ab'amakanzu gye bali, naye ng'omugoberezi oyinza okubuuza nti awavaawo ssente mmeka? Kubuuza kyaki? Gw'oli mugoberezi, oli muyizi, ebbanja seeka zaakusomeseza nti naam lyebbanja ly'obanja omuwali ng'otambula ng'ogenda. Olwaleero abantu kati babuuza ne bamaseeka, naye kakanda oyo essente zaali azijjawa? Ng'ayambala ekkanzu n'alibadde mpita bwereere, kakanda oyo simutegeera. Ebyo tetwabirina. Bamaseeka baffe twabawanga ebitiibwa, temunnaba kuteekayo kimala. Bamaseeka baffe twabawa ebitiibwa, kyova olaba nga twabagasibwamu, mwe temugenda bagasibwamu. Olwaleero wano we wali abavubuka mu mulembe gwammwe guno, omuli omuvubuka agamba nti nja kukukuba, gwagamba okukuba seeka. Kyova olaba nga abaggulawo omulyango ogwo tebagasibwa mbasomesa. Lidhalika ebbanja weeriri abooluganda ery'okuddamu okulongoosa emitima gyaffe, tukole kye tukola mu busiraamu nga tukola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri, tulekewo obufu. Bamaseeka baffe bava mu nsi nga tebalina kye baleseewo, kya bugagga kirabwako, ne umma baaleka bagiraze weeteeka okukwata. Ffe tugenda okugijja mu kkubo mweteekeddwa okutambulira, naddala kasita tunaatandika okukulembeza okwetaaga okulya muyo. Ennaku ezo omusiraamu omu yannyumiza, neeno faida nsaba etuuke okubalaga nti umma temujja kugigasa ab'omulembe guno gye bali ebwabwe. Masjidi efunze, baga nti omuzikiti twagutandika nga tuli abantu 4, kati tulina abantu 300 tugaziye omuzikiti, nga bagulawo ensawo, nga balonda omuwanika, gundi gwe muwanika waffe ng'atandika kuwanika ssente. Bwe wayitawo emyezi 3 ajja n'abategeeza nti mu ggwanika waliyo ssente bwe ziti. Essente ezo omusiraamu yaŋŋamba ne zijja zituuka mbukadde 30, baagala kuzimba kalina. Omusajja omutabulijja omusuubuzi najja n'amugamba nti
manyi mwe temumanyi kukola olaba obukadde obwasatu senga obumpadde n'enjiraano nga mbuzanyisaamu onoogenda okubwetaaga nga buvuddemu omulamwa n'amugamba nti sente za busiraamu esente za busiraamu esente za busiraamu omusajja yeesiba ku musajja munne n'amugamba nti nja kukulwanyisa okutuusa nga ekifo ekyo kivuddemu lwaki yagaana okumuwa obukadde bw'obusiraamu 30 agenda abukozese baganda bange omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu kibuga Madiina nabbi ayina ebintu byasooka okukola nabbi ayina ebintu byasooka okukola bw'osoma daawa ya nabbi Muhammad ey'e Madiina ng'ojjeeko ey'e Makka mu daawa ya nabbi ey'e Madiina ey'e Makka kwali kusomesa kokka ey'e Makka kwali kusomesa kokka naye nabbi bw'atuuka e Madiina alayhi salatu wassalaam daawa ya nabbi Muhammad netandika okuyingirwamu ebintu ebyenjawulo ekimu ku byayingiramu alhadara kyogoolaba kibayita taarikhu alhadarati alislamiya ennaku eziraga enkulaakulana ey'obusiraamu zatandika nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaam atuuse mu kibuga Madiina sallallahu alaihi wasallam enkulaakulana yasookera ddala okuteekwa mu busiraamu kwali kuzimba muzikiti gw'e Madiina bwe bamala okuzimba omuzikiti nabbi n'alagira Bilaal n'amugamba nti yaziina Bilaalu n'ayaziina abasiraamu ne batandika okuŋŋaanira e Madiina muzikiti gwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne baba mu buli sayidi nga basanzeewo omuzikiti kitegeeza kya mu Luganda buli lwe tuteeka awantu wonna omuzikiti buli nkulaakulana tujja kugifuna kubanga omuzikiti guno kasita tumala okukulaakulanya emyoyo n'emitima gy'abasiraamu buli kimu baba bajja kukikola babeera bajja kukikola obusiraamu tebukoma ku kubeera bubeezi n'abasiraamu abalina ebirevu ku matama abakendeezezza engoye abakyala abambadde ebikaaya obusiraamu buteekeddwa okuba n'enkulaakulana tulina okukkiriza ti olwaliro buli kintu kyonna ekiteekeddwa okusomesa kisomeseddwa ebintu buddiŋŋanwa n'osiŋŋana ng'ono Sseekagundi abeeso topiki eno ng'aginnyonnyodde mu ngeri ndala naye nga bye bimu ebizenga bisomesebwa wabula akazannyo ke twetaaga okwongera okuteekako essira ke kazannyo k'okuteekawo enkulaakulana ebeerewo Sheikh Muhammad Yunus Kamoga hafidhahu llahu taala wa ra'ahu yagamba nti ebintu bisatu abyetaaga okubeera nga mbasira yeetaaga omuzikiti ekyo kyekisooka bwe kibanga ekifo kigazi yeetaagako eddwaliro bwe kibanga ekifo kigazi yeetaagako essomero ebyo ebintu bisatu bw'obeera nga ogenze mu bantu ab'enzikiriza endala ojja kusiŋŋana nga wadde baabijja waffe naye ate babirina wano e Uganda onoonya akalwaliro akali ku musingi ogw'obusiraamu ne kakubula kyetutegeezamu ekyo ki twetaaga eddwaliro ng'omusajja bw'agenda ajja kusanga musajja munne nga yagenda okukola ku nsonga ze omukyala bw'agenda mu ddwaliro ajja kusanga mukyala munne nga yagenda okukola ku nsonga ze tulina abaana bangi abawala abasomye obusawo naye tetunnaba kuba na nteekateeka ekumakuma bantu abo kubalaga ti omusawo omusiraamu bw'ati bw'abeera bakadde baffe abatusooka mu umma ekyetaaga ekyaliwo abooluganda kyali kya mizikiti era emizikiti gizimbiddwa kizibu nnyo kaakati okusanga omuzikiti gw'abatabulidde ogw'ekiwempe bana ekizibu tuli muzikalina abantu bali kati mbizimbe waggulu abatabulidi tulina emizikiti egiriko n'amaduuka awo tulina ate okuvaawo tugende ku nkulaakulana endala tumanye tulina essomero eryaffe liri ku musingi gwa sarafu gye tutwala omwana n'asoma obusiraamu obutuufu nga bwe yali bujje mu muzikiti tewali liteereddwawo litya nga wonna we bakuyitidde nti twetaaga genda kuba bulooko ojja kujja
nga bwe twakolanga ebiseera ebyasooka. We bakuyitidde titwetaaga sente ojja kujja nga bwe twakolanga ebiseera ebyasooka. Ekyo nno kijja kutuyambako okuva ku ddaala lino okugenda ku ddaala eddala. Ekyokubiri, okubeera abeesigwa. Obufere buno n'obuyaaye obwajjamba tabuliigi, abamu ne batuuka n'okutunda omuzikiti gw'e Nakasero n'ebifo ebigwinako akakwate, ogwo gwajja luvannyuma. Naye bamaseeka baffe abaasooka baali basajja beesigwa. Ekintu ky'obusiraamu nga kibeera kya busiraamu, ekintu kya umma nga kibeera kya umma. Akakazannyo muteekeddwa okukazannya, mukimanye nti mujja kutuusa obusiraamu ku nkulaakulana nga muli beesigwa, nga muli beesigwa. Ekyo tukibeebaliza, mugezezzaako. Abatabuliigi mmwe mwekka ng'oggyeko abaatunda e Nakasero n'ebifo ebyakolebwa mu kaseera ako, naye mmwe mwekka mmwe muyina ebyafaayo ebirungi eby'okukuuma ebifo byammwe. Mubikuumye, mubikuumye. Buli wantu wonna w'ogende wali abatabuliigi bagamba nti akawandiiko kaffe ffe tukalina, ffe tukalina, ffe tukalina. Ekyo insha Allahu tabaraka wa taala mwongere okukinyweza abooluganda. Abooluganda nfundikira nga mbasaba nti mu bigambo byange byonna bye ŋŋendeeza njabulajabula, njagadde kubalaga nti waliwo abantu ababasooka mu umma eno, naye kye baali balina okuwaayo baakiwaayo. Y'ensonga lwaki obufu bwabwe bukyalabika. Abasomesa basomesa, abakulembeze bakola kye baali balina okukolwa, abagoberezi n'abayizi kye baali bateekeddwa okukola baakikola. Gwe ki kyokoze? Ki kyokoze? Gwe kiba nga olina gye wavudde ku kyalo eyo ewammwe, obusiraamu bw'obu kiki? Kiki ky'osuubira? Nabadde ne mukwano gwange omujjo nga tunyumya ku bantu abalina bebakoledde obusiraamu, n'anyumya ku musajja ono yawaayo ettaka ly'e Kasawo okwazimba essomero ly'obusiraamu. Buwi buwi oba abasajja abo bwe batyo baaragawa. Omusajja bw'amala okuwaayo ettaka n'asigaza ebiwandiiko, naye yajjanga mu ofiisi ti bannange munnyambe mbawe ekiwandiiko kino mutemeke ettaka ly'obusiraamu. Yawaayo. Bw'alaba nga sayidi eno eriy'obunafu, ye yennyini n'akwata ku ssente ze n'agamba nti ekifo nakiwa obusiraamu. Oyo waali oyina ekifo ky'osobola okuwaayo n'ogamba nti nkiwaddeyo olw'obusiraamu. Osobola okwerekereza omutwalo n'ogamba twabadde erusaze, abasiraamu baayo baagala gaziya muzikiti, omutwalo ogwange nguleseewo. Weeteekateeka okikole eki. Bw'obanga tonnaba kuba mweteefuteefu, nkusuubidde okweteekateeka kubanga si gwe osoose okukikola. Baganda baffe abaatusooka okukola ebyo bakyali mbijjukirwa era ebisabirwa obulungi era tubeenyumirizaamu olw'ekyo kye baawaayo bi'awnillah subhanahu wa ta'ala. Muteekeddwa abooluganda okukimanya ti buli muntu Allah amubanja obusiraamu bubwe. Buli musiraamu Allah amubanja obusiraamu bubwe, na buli mulembe gw'abasiraamu Allah ababanja obusiraamu bwabwe. Basahaba bye bakola babikola ne bagenda, batabi'una ne bakola bye bakola ne bagenda, n'abaddiya ne bakola ne bagenda. Embeera n'ejjanga ejjeesikiragana n'etuuka ewammwe Uganda, ne wabaawo ababeerawo ababasooka okuba mu umma ne bakola bye bakola ne bagenda. Gwe ki kyokoze ekigenda okusigalawo? Bwe kiba nga tekinnaba kubaawo, lowooza nti olina ky'oteekeddwa okukola ku lw'obusiraamu nga tolina nsonga yonna gy'onoonya. Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddiina hunafaa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata wa dhalika diinul qayyim. nga bwe yagamba Allah subhanahu wa ta'ala njagaddemu ikhlas. Tebaaragirwa abantu abo boolaba okujjako baalagirwa kusinza Allah tabaraka wa ta'ala nga batukuliza ddala ku lwa Allah eddiini nga bagikola ku lwa Allah. Buli kintu kyonna kyokola nga kya ddiini kola nga Allah gw'onoonya akusiime tabaraka wa ta'ala. Tokola kintu ng'onoonya gundi akulabe, tokola kintu ng'onoonya gundi akusiime, tokola kintu ng'olina omugaso gw'onoonya. Ebbanga ly'omala ng'okola omulimu gw'obusiraamu ng'olina omugaso gw'onoonyaamu, sookera ddala Allah takuwa mpeera tabaraka wa ta'ala.
ekyokubiri omulimo gwogwo tegulina taathir, tegulina buufu bwe gulekawo, tegulina. Wabula omuntu akoze ng'anoonya Allah kubeera ng'amusiima tabaraka wa ta'ala, yoyo yekka abeera ajja okulekawo obuufu obulungi. Fundikira mu Luganda nga mbasaba mukijjukire nti ffe tulina ebikolo bisatu kwe tutambuliza daawa yaffe. Ekikolo ekisooka okuyamba abantu okuva mu shiriki okudda eri okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Da'watu nnasi mina shiriki ila madha ila tawhidi, tuyita abantu okubajja eri shiriki ne tubazza eri okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri, da'watu nnasi mina albid'ati ila madha ila sunna, tuyita abantu okubajja mu bid'at eza buli ngeri, tubazza eri okutambulira ku busiraamu nga bwe basomesa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu, da'watu nnasi min almaasi ila ta'a, tuyita abantu okubajja eri obujeemu, tubazza eri okugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe twaraba ng'emizikiti gyonna egiriwo eyo si erayini mwe giteeba, twatandika okuzimba emizikiti egyaffe. Emizikiti egyo nga yeddaawa gy'osangamu, era temuyimirirwa muntu yenna agenda kwogera kintu kibuzaabuza bantu kibajja ku ebyo, wakuba nti kati wazzeho gino emikutu egyammwe emigatta bantu, buli muntu ata. Naye emizikiti egyaffe gyalundwa bwe gityo, na buli mbeera yaffe yonna okwo kwetambulira. Bwe tumala okunyweza entegeera eyo mbagoberezi baffe, tubasaba insha Allahu ta'ala okwegatta ku nkulaakulana yonna ebeera eteereddwa mu kitundu kyammwe, si wano wokka wabula buli musiraamu yonna gy'oli, ng'eriyo enkulaakulana etandikiddwawo. Abakulembeze bammwe tubasuubidde okugissaako omukono ogw'obuyambi n'obuwagizi, n'eriiso nga lya kisa. Embeera eyo bw'eneebeera nga bwetyo bwegenze ng'etambula, mujja kwesiŋŋana nga mulina kinene kyemulekeddewo obusiraamu, wakadhalika n'abasiraamu. Bakadde baffe bagenda, basheekhe baffe abakulembera batulekerawo obuufu obulungi. Tetuyinza kukkiriza nti buli kye baali bateekeddwa okukola bakikola nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Yensonga lwakisaba Allah abasaasire era abasonyiwe, naye baatulaga omumuli, baatulaga omusiraamu bwateekeddwa okutambula. Batulaga nti omusiraamu ebbanga lyonna alina okukola obusiraamu, alina okusoma obusiraamu, alina okukolerera obusiraamu, alina okutambulira ku busiraamu, abukole nga bwe buteekeddwa okukolebwa era nga bwe bwasomesebwa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo abooluganda, guno si gututte ng'omusomo, wabula kubajjukiza nti tukyalina ebbanja. Eno umma tennaba kutuuka, weteekeddwa kutuuka. Eno umma tennaba kutuuka, weteekeddwa kutuuka. Ate nga tewali bajja kugituusa, weteekeddwa kutuuka okujjako mmwe. Weetunuulire ggwe weerabe, weebalenga umma, negundi yeebalenga umma, negundi yeebalenga umma, negundi yeebalenga umma. Kasaana abasaasira Allah tabaraka wa ta'ala, buli muntu ne yeewulira nti ye umma, kiba kitegeeza insha Allah subhanahu wa ta'ala timujja kusobola okukolerera ekyo kye mukkiririzaamu. Bye bibadde insha Allah ta'ala ebigambo byange. Musaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga abagasa nabyo, nembeera nga nyongera okubakubiriza okwongera okugenda mu maaso ne okusoma obusiraamu bwammwe ne okubeera nga mubukolerera. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam.